Sandra Nax obutambi bwe obw'obuseego bufulumye nkuzannyiddeko bubiri guno omulundi tetugenda kuwaayiriza muntu tetugenda tema kigambo obutambi mbukuleetedde waliwo kano akali mu saako ku sayidi waliwo naako akali mu kinene otunuulira oyo muwala ye Sandra Nax oba si yeye guno omulundi nkugambye tetugenda tema kigambo nawe akatambi okeerabirako akomulaba nga ayimiridde awo yabadde ali mu kuzina nga yambadde akapale keeru however nga tayambadde kintu wagula mukulu mucyo nga amabeere gali jogera nga akalabi ate njaga kwefuula nga atakalabi wadde nga nze ali mu playing kitegeera kati njagala ngambe baŋŋambye nti awo yabadde ayimiridde woolaba mu kinene mbu yabadde tayambadde kati nakale eriko olaba wali eri mu katini mu kasaako nawe yabadde ku buliri ate awo nga n'akapale baŋŋambye nga temuli so nze ng'omuntu njagala gamba oyo si Sandra Nax naye we ntunuulira obuzina bwe yabadde azina obuzibu neerabira bwe baŋŋambye mbunira yabadde alinako obuzina bwazina kwegamba nembeera opulira sagala gamba oyo Sandra Nax not until by the way one kwese makes media out to kikola not until ye ng'avuddeyo n'akakasa mbu ddala kituufu obutambi obwo bwange naye ffe wanire kwese makes media tugenda muwakanira tugambe oyo si Sandra Nax tugenda wakana tuwakane paka kuwulira bubi okujjako yenga avuddeyo n'akakasa nti obwo obutambi ddala kituufu bwe kulwasa yava n'akewakana ffe twagamba ko mbu wako ka lwasa twava nitugaanidde oyo si lwasa ani awo omulala Fake Fameka by the way teyayogera kali akatambi ke yalina omukyala genda amukutte ku bbeere kwegamba ani awo omulala yali Pretty Nicole yakeegaana Pretty Nicole wabeera yakeegaana ffe wano nga tuva nga tugamba nedda we teyali Pretty Nicole ffe buli omu akeegaana ffe tuva wano ne tubagamba oba yeyo oba si yeye Kasaya agamba si yenze naffe nga tubagamba si yeye